abalabi baffe balungi malamusiza nnyo amanya n'eddoboozi MK Master ku muzindaalo wano ku MK TV bannaye mbakutira kimu nti mwebale kulaba mwebale kuwagira mwebale kwagala local content we Uganda wano ate era omukulu kinene Yusufu abatumidde nga bulijjo producer wa Kasaale ate era abaleetedde akatubagiro ku Bugald Films buli lunaku saa 2:30 mpaka sawa 3 eyo nga tuvudde tutandika ne mukulu Julius ali wano ali mu kunnyonnyola muwala wa mugamba ti mwana gwe nkulese waka wano. By the way, Julius yalina omwana nga bamuleetedde naye nga tasulina bwamuwa mukazi we n'amuleete waka n'amugamba mwana wange nkulese waka naye toli mwana wange nze ndi kojjaawo sinze nkuzaala wookinyegera nti nze nkuzaala mwana gwe. Eyo nga bakola ki nga bavuunika kubanga maama waali wano mukambwe ennyo bw'anaakimanya nti nze nkuzaala agenda kukubonyaabonya agenda kukutulugunya kati okubeera safe kirizo mpite anko tube nga tutambulira mu ttuluba eryo tonneefasa nange sijja kwefasanga mwana wange ngenda kukulabirira nga mwana wa mwannyinaze naye nga buli kyoyagala ngenda kukikuwa mwana wange. Ebintu ebyo nno gyebiri basajja eyo bangi gye bali bakola emirimu gyabwe naye nga tasobola kunnyonnyola mukazi nti nina omwana omulala ng'ayagala kubeera n'abo bawaka bokka. Tuddako ewa mwana muwala wuno yajja anoonya mulimu naye nga yasoma buli kimu yakikola naye bakadde be olwamuvaako mu bulamu bw'ensi ng'emisomo tegiwedde bulungi naye yeekwasaganyiza embeera ng'akola bweyeweerera n'amalako anoonyeza emirimu gibuze azze wano ku Julex kusaba mulimu bamunnyonnyodde tewali mulimu gwonna oyo omulimu gwonna gwe munampa nja kugukola madamu nkubuulira ne bwekuba kulongoosa manju oba kwera wano oba kukola ki nja kukikola. Madamu n'amugamba nti wabula nzijukidde ninayo akalimu naako okufumbira abantu ba wano n'okubagabira n'okubagabula ebyokulya onaagusobola nti mami neeyanzizza tojjanga okwo oyigganga otta tomanyi kyonkoledde nze kumpadde omulimu bannaye simanyi kuba nnoonyeza omulimu okuba namala bye nali nsoma gubadde gubuze. Olwo omwana omuwala omulaba entunula ye ng'alabika okutunula ng'ali serious tomwerabira mu kafirimu kakasembyeyo okukola abadde akuzanyiranga nankya badde bakayita girlfriend kwekali okwo ku YouTube channel ya Bogawood katrendinga era nga nyongera okujjukisa omulabi waffe wa MK TV Media omulungi nti kafirimu kano bw'oba okeetaaze mu bujjuvu bwako gye kali ku Bugald TV buli lunaku essaawa 3:30 essaawa 3:30 katandika essaawa 2:30 ne kagwa essaawa 3 toweerabira okusubscribinga okurikinga saako n'okukomentinga ate era bw'omala okukomentinga sharinga eri buli mukwano gwo. Mwana muwala wuno omulimu amaze okugufuna agenda kuba mufumbi wa wano ng'era yagabula ka caayi Katonda muyambe emirimu gye kimutambulire bulungi gitemutambulire bulungi wano ku Julex. By the way, ku Julex tewali mutawaana bw'anaaba akutte bulungi akalimu ke kajja munyumira. Tuddako ewa mwana mulenzi Wills teweerabira nti Wills ye CEO wa Julex yakulira bonna abakozi abali ku Julex ku ntikko era nga kampani eno etunda ettaka etunda amayumba eri wano waffe mu Uganda eri registered ejjudde obulungi terina mutawaana. Wills tumulaba wano nga yeetala twamulabyeko ng'asaba ssente mu ofiisi eri banne n'asayininga $50,000 ng'agenda mu Lusirika ayina abagagga bagenda osisinkana bateeseze kampani eno eya Julex n'okwongera okugaziya akatale weru w'eggwanga. Kati kirabika ye nteekateeka eno kuba tumulaba ng'apaakinga emmotoka ku airport batikkulamu ebintu bwe budde ndowooza alinnye ennyonyi ayolekera emitala w'amayanja gye yagenze okuteeseza kampani. Tumulaba nga batikkulamu ebintu eby'enjawulo keesi ezigenda okumuyambako
gyagenda n'ebintu ebyokukozesa. Omukulu ono temwerabira mu kasaale, yakuzanyira mu kasaale, akuzanyira firimu Nkumulito nakana akatubagiro kakana alumbye ate naro museeka amaaso g'okuba muzanyi mulungi ate era omwami ono by professional musomesa omutendeke Makerere era nga gyasomesa lecturer Mulambe Makerere musomesa mulungi nnyo bw'onaagenda omugendo ojja mutegere omulaba enkuba gyakubamu obusuuti bw'obwo obwalagibwa bulagira ddala nti musajja alina kyali ekyenjigwe okulaba nga n'endabika y'obusuuti bwe yanjawulo. Nalabye abazanyi ba firimu naye omwami ono mbadde simulabanga ali talented, ali very serious ku kyakola. Omukulu Wills nkwagala nnyo nze nga MK Master, webale kutuzanyira akatubagiro. Tuddako owa mwana muwala gwagenda otambula naye, jjukira Monica ono esekuritale wa Wills eri ku Julex bwe bakola emirimu ate era nga bwe basabye ssente bagende bateeseza eggwanga oba mu nteesa ki maaso ku lutimbe gwe linno gwe omulabi waffe owa MK TV Media. Abantu bano omukyalo ye CEO wa Lozic Juice kampani eyo ekamula katunda ekamula juice ow'enjawulo era nga bw'oba omwetaaze asangibwawo ku Salama Road ewakuleekaana waggulu w'oyambukira oba tonnatuuka wa chairman ku Muyemba awo muba Butoola wali kampani ekola juice oyo. Nyongera okwaniriza n'okwebaza baganda baffe abalabi ba MK TV Media nti mwebale kwekumirako, mwebale kutwagala, mwebale kukwasaganya ate era mugende mu maaso n'okusubscribinga n'okurikinga n'okomentinga ssaako n'okusharinga waaka waffe. Abantu bano batuukira mu kawooteri dooze emmotoka bwe yabagundagunda bwe bati awo omuyala ne gubaluma weewaawo ne bagaaka tuyiteyo eno ku bya ssaba tumale okwewosava owayakuwa obukulu abaakuwadde kulya. Weeriire mwana waffe, weeriire mukulu Wills ne mwana muwala Monica ate era namusizza nnyo omukulu Kinene Yusuf ng'ajjukira buli lunaku kabeerayo ku ssaawa 2:30 mpaka ssaawa 3 akeetaaza olina okukasangira ogenda okusanga by the way kyano ogenda okusanga abaana abazanyi ba firimu omukulu Kaweke, mwana muwala Stella Semayinja mu kasaale bonna ogenda kuba obasinkanayo mu mbeera efaanana bw'etyo mu kasaale ate era nga kweyo kyano kwennyini kwe tutadde akatubagiro. Kati omulabi waffe omulungi genda olabe akatubagiro. Tulaba muku Julius ng'ali wano annyonnyolamu mukyala wange omulungi. Nakugamba weesonyiwe essimu nkole ki? Nze buli we nkulaba ng'oli ku ssimu sibeera seefu, mbeera siteredde. Nkusaba njagala kuba naawe nga tuli babiri, siwagaako muntu yenna. N'omukyala agamba naye Julius olikkiriza ddi nti sikugattika nti nkwagala wekka Julius, sirina mbeera yonna gye nsuubira kugattako mwami wange nkwagala ate nnyo nga gye nkomezza. Julius nkubuulira amazima, nze bwe nkulaba ku ssimu omutima gunvaamu ne gumpakuka. Nkusaba kimu mukyala wange okubeera seefu akasimu keesonyiwe. Kale kangezeeko ku lulwo tutunuulira omukulu ono wa Human Resource mu kampani wano eya Julex. By the way abaategeeyo abakozi bonna nnyonnyola mwana muwala eyafunye omulimu ogw'okubaweereza cyayi nti bw'oba weetaaga sukaali oba ki nkubira mu budde nga biweddewo tuŋŋamba nga ebintu biggwawo nkya nuŋŋamba leero nedda olina okuŋŋamba ng'ebulayo ennaku koye mukama wange nkitegedde era nkiwulidde bulungi nja kukikola wokyetaagira nange kalimu kange nkeetaaga. Mwana muwala oyo yakuzanyidde mu girlfriend nga nankya muzanyi mulungi, muteekeko obudde bwo n'ebirowoozo ojja kumufunamu ky'omwetaagamu. Nyongera okwebaza baganda baffe aba Julex abatuteekamu akasente saako n'omwana muwala ne kampani ye eya
Logic Juice mwebale kutuwagira banne mwebale kusamuka sente ate mukadde owadi Shanta mchala Mariam nawe mwebale sigambo kutuwagira webale kusamuka sente singa sigwe akatubagiro tekandi baddewo ate era nebaza n'omukulu Yusuf Kinene sebo webale kuwandiika ngero nnungi na kudirectinga na kutuyiriza kuzannya ffe wano Buga World Films Official. Bannange tulengera abagenze bakomyewo n'essanyu ppitirivu bannange mufo kyotuukira buli omu ewe ndaba ate batuukidde mu luumu yeemu nga buli omu atunula birala jjo nengera mwana mulenzi Wills ng'ali ne mwana muwala Monica bava mu kwenjoyinga gye babadde ate na wano amugamba muneekanze ewaka nti nedda lindako olunaku lutya sula wano ekiro kimu wire nkwerabize ensi n'eggulu oba nkwerabize buli kye wali olabyeko Uganda wire abakya biyita byakusaaga nga tebamusindika eri ku buliri amakooti nga tebatandise kugamwambula bannange ono Monica mulaba edduka wire nkuyisa emirundi emeka anyway mulabi waffe omulungi akabina teka ku ddongo amaaso ku lutimbe ebigere ku ttaka weetegereze kyekigenda mu maaso mu Katubagiro wano nno we wali ekinyusi kya Katubagiro we katandikira okukwata omuntu entegetege n'ekiwato nga tokyaba gy'ogenda tolaba gy'odda n'otubagirira wakati awo ye muganda waffe wile essaawa eno teri omusazeeko omukulu teri kudda waka amazima ddala wire yali talina kyakusalawo mu kaseera ako ng'alina okumaliriza emirimu emitongole oba oliawo egimusabiddwa Monica akwasaganye bamaliriza emirimu gyabwe tubalako misaala byabwe bakiyita kiwummulo nga bawummuddemu bafunye ku kyokunywa wano bali mu kuteesa kiki kiddako naye ng'ajjukira bagenda kuteeseza kampani namba Julex nkulaba okwangu ndabanga abali mu ssanyu lyabwe ng'abantu era abafunye obulamu bwabwe obw'enjawulo nga bo nga tebalowoozeza ku kirala kyonna millions z'abannaabwe 50 bazinyumiddwamu munyumirwa naye enewe katulabe kano bakayita Katubagiro katulabe wa gye katuzza nyongera okujjukiza omulabi waffe omulungi nti Buga World Films Uganda kwe kuli firimu ennungi gye bayita Akatubagiro bw'oba ogyetaaze mu bujjuvu bwayo ate buli lunaku okutandika ssaawa 2:30 ebeerako nsuubira buli omu wandyagadde okulaba kafirimu kano nsigadde nze MK Master ku muzinda bye bye